n'okwagaliza mwenna bannayuganda bannankyukakyuka omwaka ogwakataawe omwaka omulungi omwaka ogweyagaza ate era omwaka ogw'okukola ennyo okulaba nti eggwanga Uganda liva mu mikono gy'abatanyana ngamba abalinyaga eridda mu mikono gy'abannansi ne tutandika buto okutojjera obukozi kubanga kati byonna ebikolebwa olaba nga bupakasi naye tulina okutojjera obukozi tulabe nti eggwanga lyaffe obukozi bwaffe bufunamu nga twongerako ebyo byetusaanidde okwongerako okulaba nti tulikyusa tusaba okubeera omumwaka guno gubadde mu mwaka gwa Katonda kubanga olaba tuli balamu olaba tukyalina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti eggwanga likyuka kitegeeza nti gubadde mwaka gwa kisa gye tuli era tulina okwongera okwegulumiza eri Mukama Katonda ffe gwe tusinza atusobozesezza mu buwonvu n'obugga okuuma abakulembeze twagala okwebazayi Mukama Katonda olw'okutukuumira omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amulungamya mu kusalawo n'okutembeeta Uganda mu kaseera akazibu keerimu ak'olutabaalo olw'okumwamulako Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni gwe tukakasa nti luliba olwo ne tutuukiriza obweyamo bwaffe eri bannayuganda ku lw'obukozi bwaffe mu kuggyako Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Okuggyako njagala kuyozaayoza leero olunaku lwa njawulo leero 26 Desemba. Nnaku z'omwezi 26 Desemba ebeera birthday ya muganda waffe bamuyita yeekolera Itongwa. Yeekolera Itongwa ssebo yonna gy'owangaalira nkutumiddeko nnyo oli muto wange nkwagala nnyo weebale kuwaayo ddoboozi lyo bumanyi bwo budde bwo n'okwewaayo ng'omuntu bulamu bwo okulaba nti wabeerawo ky'okyusa ku lw'abaana bo ne ku lw'abaana b'abaana bo wepo wamu naffe ffenna kyamazima nti abavubuka bangi kati nga yeekolera bakwewuunyisa nti bazannya obuvunaanyizibwa obwa waggulu ennyo obw'okumaakuma obw'okutangaaza obw'okulambulula ensonga bamusiba mataayi ze batasobola baprofesa bazisobola naye ze baddukako olw'okutya oba okulya oba okukuuma status quo n'olaba nti ate abantu nga yeekolera bavaayo ne bayimirira nga bwe bayimirira era ne bayimirira ku kye bayimiriddeko awatali kugululirwa manyi nti nabo bayita mu kugezesebwa kungi naddala nga yeekolera atuukirirwa abantu bangi okumuwugula okumujja ku mulamwa era njagala okumugamba olwaleero ebigambo bino nti yeekolera ffe abamu abali mu buweereza buno bw'okulunula Uganda obuweereza buno bwe buweereza bwe bayita obuweereza obuyite obuweereza obuyite obuweereza obuyite nti tobaako nasse ku bwo tobaako nasse tosobola kubugaana it is a calling nteekateeka ya Mukama so ndowooza oli omu kwabo nze bendaba ti obuweereza abo buyite era nyongera okusabira n'okuteeka mu mikono gya Mukama Katonda nti ate era abantu bakwagala nnyo naye nga tebakwagala lwakugamba nti olabika bulungi tebakwagala lwakugamba nti olya bulungi tebakwagala lwaga nti oyambala bulungi tebakwagala lwaga nti oli lulenzi lulungi naye bakwagala olw'ebigambo olw'ensengeka y'ensonga era ssebo mwami yeekolera nkwagaliza amazaalibwa amalungi era nkwenyumirizaamu nnyo I am proud to say that you're my friend and young brother at that. Yeekolera Itongwa kijja kubeera kya buvunaanyizibwa nga tetunaba nakwogera kigambo kyonna okuyozaayoza abakulembeze ba National Unity Platform nja kusooka okuyozaayoza President His Excellency Robert Kyagulanyi omwagala w'abangi abasoga gwe twakazaako eri Angobi ate era neebaze Secretariat naddala Executive Supervisor waayo David Lewis Rubongoya neebaze mukama wange Joel Senyonyi neebaze bonna betukola nabo olw'okuba nti twasobodde
okuba n'enkyukakyuka ez'emyaka 2 n'ekitundu mu kulamula enkyukakyuka ya Uganda ne direction waje erina okwata ne tuba nga abasambi kano president ke yakoze bakaita scholarly mu byobufuzi scholarly chichi bakaita scholarly njaka kunyumiza akati nabanga yasobodde president wa omwagala wabangi okulaba nti yakoze enkyukakyuka mu yabasambi nembamu abapya abayingidde nembamu abafulumye abantu bakyusibwa mu babagenda okuweerereza so tuli mu kujaguza nti naawe twavuddewo of course banamawulire bangi nnyo bawandikanga nti era December biwedde December bikoze bwe biti December bikoze bwe biti kakati olwaleero balwanagana n'ekyo kubanga nze nagaana abantu okupredictinga Kyagulanyi president waffe nembaga nti do not waste time predicting his actions his chessboard akimanyi kyaliko tali kubuweereza bubwe ng'omuntu ali kubuweereza bw'abana Uganda mwatukubye surprise ali ku musingi ate nti kaffe byaffe byonna bibagweriye kyali kizenga si surprise njagala oŋŋambe nti kino kyajja ku his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kitabeewunyisa gwe kimpe ku biko byakoze okuwandiisa ekibiina abantu bali ku ttaka lwako gyali ku ttaka paka na leero tamanyi yali talootangako nti eribaayo omuntu amujja wali nga sekretary w'akakiiko kuba yakolanga de donki waaka yonna naye Kyagulanyi Robert Ssentamu yamutuwumulizaako talemu wakati ayogeranga oba expert oba ayogeranga ani naye mu electoral commission at least twamugobamu kubanga yasobola okuwandiisa ekibiina kya National Unity Platform mu budde buli omu yali asabira NUP center number mwe yali asabira buki center number nga nze mbabuuza naye ekibiina ekirimu abayizi kiyinza okulemerera okufuna center number kuba kyebeetaaga ku kibiina bibiina okuwa abantu center number nti banatulizaawo okubaawo abasomesa okubaamu ebibiina n'okubaamu abayizi kakati essomero erina license y'okubeera essomero nga lirina abayizi nga be bangi liremererwa litya okufuna center number okujjako nga waliwo obuzibu mu ministry y'education kyekyali ekibuzo kyange gye bali bye byali ebigambo byange gye bali nga n'ekibiina tekinnajja kati nga nze ndaba nti kyebagamba nti ffe gwe tugamba nti ye generational vision bearer generational vision bearer nti yayina ebitangawaazi ebiraba ewala gwe twagemya nayina amaiso agabona ebule n'ebweya nti oyo gwe twagemye baffe ab'omugigi guno Omwagulanyi nti ate tasobola kufuna kumanisibwa okuva eri kibumba nti twetaaga ekibiina to play the political semantics era n'aba surprisinga tuba tubula emyezi 2 National Unity Platform nebeera unveiled twogere mu kwanveilinga Makerere Kavule tuba tuli awo nga muguze ettaka twogere mu kwanveilinga ne office yennyini ey'Ekamocha twogere mu kwanveilinga presidential BDA oba twogere mu kwanveilinga MP BDA he is an organic kyenabagamba nti eno revolution eri organic terimu experience kubanga Waiswa Mufumbiro nandibadde sinze ndi ku muzindaalo olwaleero nfuna bulungi terimu experience erimu okugatta Bannayuganda olw'eddoboozi erimu eryokumaamulako Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nga naga amaanyi ag'okumuyita Nakyemalira agatuwadde Kyagulanyi you want it leave it agree to it or not n'abamu bakyakaluubirizibwa n'okucreatinga the symbolism of defiance against a regime world all over in organic revolutions n'engoye zidetermininga kana kakofiiro kimanyi bulungi nti bayisa n'amateeka nti abantu bakambala naye ndi wano nkambadde n'enkyanja kakeerera mu nkambale ne luli nkambale because we are in an organic revolution organic revolution kyebeera nayo kiri kimu nti yemeza ekuriyetinga abaayo buli dakiika abalina okugitwala mu maaso kubanga yebe erina okugusa ebeera practical kyova olaba nti yatugamba tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe mufunye bulungi buli lukya emeza abaayo
tugende ku nsonga z'enkyukakyuka mu kibiina ekya National Unity Platform. Okulonda twakulabye mwa unveilings abakulembeze abapya. Ne mugamba ono adde wano, nono adde wano, nono adde wano. Enkola ya Skolari. Soko nnyonyole Skolari. Akantu atagamba ku buli bw'okwogera kati kanzijira mu Skolari yali kochi wa Brazil. Mu ndoza 2-1 bazanya final game e Brazil. Owulira bazanya final game e Brazil ndoza bari Rio de Janeiro. Mu Rio de Janeiro bazanya omupiira gwali gubayisaako. Omusambi yali asinga okumanya omupiira ebiseera ebyo bali bamuyita Romario Alzario nga ye musambi wa Brazil enetutumu fenna nga tumanyi nti bw'oba oyina Romario golo ogenda oba ogumaze. Naye Romario yakolamu empisa embi mu ddakiika ng'omupiira guli guwedde. Mutendesi n'amuleka. Naye bwe yaleka Romario ensi yasituka nebuuza ebibuuzo. Lwaki alese Romario? Olese Romario, olese Ronaldinho. Owulira gwe yaleeta? Yaleka ani? Romario. N'aleeta ani? Ronaldinho Gaucho. Bwe baba bali ku quarter final wa last 16 bali basamba Bungereza n'akuba free kick yayitebangawo. Yamuleeta ng'alebera right and left. Ngoyo musambi tuludo mulaba kuba Romario yali wa left ndowooza. Naye ng'ono alebera both right and left. Era World Cup ya 2 ani agiina? Brazil. Kakati yenkola ey'okuleeta abasambi mu critical moments n'okola decision. Nze kyanjagaza oli omusajja gwe bayita Jose Mourinho muyita the special one bwe budde bwe yakoleranga mu substitute. Kakati ate Wenga alwawo okola substitute. Wenga ng'alwawo omupiira guyingira ekinaana. Tumugamba nti Wenga lwaki tojjaamu Frederick Lumbago oyo yekka yaguse. Ye special one yajjanga ne mu ddakiika 15 akuteekayo n'akugjayo. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobodde bulungi nnyo okola enkyukakyuka mu gavumenti y'enkyukakyuka. Era ne kinsanyusa nnyo nti abantu babadde bagiriko nga bagirinze era nga baagala okugiteekako critical analysis nga bwe batutadde ku critical analysis ku buli kimu. Naye nkubuulira buli omu 0. Buli omu ki 0. Kubanga line up yiyo gwe menyeramu omujega. Soko menyere ku line up ye yalondeddwa. Kubanga team captain Joel Senyonyi myaka 37 senior journalist mu kuweereza amawulire agatali gana agapokopoko nti ali mu field naye okuba nti aganoonyereza agasaka n'agasoma n'atakomooko abadde si just news anchor. Joel yali era babayita batya bana ababuuza ebibuuzo panelist. Nesi panelist yali host wa political talk shows ku morning at NTV nga koyo program abeerako ne Simon Kasiate. Nani omulala yabeerangako? Joel Simon Kasiate ne Mulondo. That is Brian. The cream ya mawulire. Ye golden generation ya mawulire. Bw'oba oyogera ku golden generation ya mawulire mu Uganda. Fubaku fitwasuka tuli ababale Francis. Ne tuli abasalongo John. Onfuna bulungi. Ne tuli abamulindwa muwonge. Kati generation eyajja nebange kavalinze bulungi ate nga eri elite nga bayivu bampapula batayi ba smartness beba Joel Senyonyi. Oyinza obusabusa oyinza okwogera ebyamawulire emyaka 15 egiyise n'otaleta linnyali. Of course kizibu. Waliwo abagamba nti side ey'ebyobufuzi nzijaawo abadde wali ku hosti y'okumakya ya byabufuzi. Munamawulire akeera ku makya n'akola kye bayita morning digest. Taba wa bulijjo kubanga ku makya eba rush hour ya corporate people mu nsi yonna ku nsonga ezikwata ku Uganda. Tainayo fault mu interview neji ku national media wa the UBC. He has been nurtured
well nurtured, perfectly so in the environment of journalism. Twogera ku a qualified, experienced journalist. Not only at that, he's a lawyer by profession and an advocate. Now, kyemanyi nti sinaba kugoberera bulungi nnyo olwa busy schedule ye kumanya oba kati enrollinze okubeera advocate of the high court. Naye kyemanyi bulungi nnyo nti n'emisomo gya law development center nagyo yagimaliriza era asobola bulungi okuweereza ku eyo level. Kati toyinza munyigira mu ttooke omuntu aholdinga degrees 2 ekyokubiri. He is also, I think, a student of masters ku something. Kati mu academia oleesa omuntu ate nga bw'otunulira ne gye yasomera yali head prefect wa Kitende. Kitende ge mugamu ku masomero mu generation yaffe agajja ne ga replacing ekituli ekinene ekyali kicreatingiddwa malfunctionism ey'ebyokusoma mu Uganda. Kyobola banze wakati mu oluuso kayanamu ne Dr. Lawrence Mulindwa ekya his abilities mu education kyomuwawo tiki. Kati Joel Senyonyi yali head prefect wa omanyi abaana abayitidde awo Kitende mbakusomero myaka gyabo mwe muli ba Alex Uganda, Minister wa Justice e Busoga. Ekyokubiri, Joel has been the spokesperson of the People Power Movement. Kubanga omwami oyo exceptionability gyayina nti yajja okulwanirira Bannayuganda with air and belief and the organic calling eri gye nagambye okuyitibwa okw'obuwaze nga tokulinaako kubanga Joel yava emabega w'omuzindaalo nga y'omu ku ba top paid journalists mu Uganda n'agamba nti azze okukola naffe. Nzijukira bulungi mugwo ate teyajja buzi mu OTT ng'akyali journalist. Joel Senyonyi ajja ku frontline okulaga nti ogwo omusolo gwali mukyamu. Alinani, aline His Excellency Robert Kyagulanyi, aline Nubian Lee, aline Epas, aline Dan Magic, aline Kim XP, aline Raymond Mujuni. Kugamba akulaga nti ebintu ebibadde bikwatagana n'abantu abadde abibeeramu despite his career for as long as it is dignity for the humankind. Joel bansiba naye ewa Entebe batuteekako ffenna mukomera ne Joel Entebe nga tulinde okwaniriza president. That is 20 lwe baali bamutidde mu Arua bano abajega. That is 2018. August 2019 lwe baali base His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamutemulidde mu Arua. Kakati bw'agenda ebweru nali emu ku tiimu eyali egenda okumunona gye bakwata saa 9 ogw'ekiro. Mandi mu luumu neebase bwe nti ku waggulu ndowooza kati kukiddako president manya ali ku nnyonyi ndi communicado nga gwe balese yani mu suuti twalina ediyawe nga gwe balese mu suuti yani Joel Senyonyi ku nsonga zaaki ez'enkyukakyuka. Kakati gwabuuza Joel, where were you then? Wali luddawa nga Joel alwa? Si wakati nkulaze nti mu 2019 nali naye muki mukomera. And he 2018 I think 2018. Yes, as way back as 2018 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amaze omwaka gumu mu okulembeze. Kati omuntu eyatalafiya nga nakati ali kwafiya kuba nakati bino byonna bye tugamba nti abiri okuba leader of the option that is virtual power. Joel deserves to have real power, organic power kubanga awo wali wasinga okubeera productive for his nation. Wano mu Africa we tulina endowooza eyo nti alina emyaka 37 gw'olina emyaka emeka? Myaka 29. Olina emyaka 29 okusinga emyaka 9 miramba naye you are hosting a very good show. Kyogamba nti kati eno kyabajiwuliza basose kubuuza myaka gy'olina. Age is just a number. Kakati ab'emyaka uyasole twabadde tetunoonya jjajja tugoba jjajja ate mwe muli ku bya myaka. Experience abadde political analyst wa parliamentary affairs okumala emyaka 10. Kakati gwe omuntu oyo ku level ye gwoba oyinza okumuyita nti ali naive. He is spot clean.
komite esinga okubeera enzibu mu parliament ziri komite bbiri. Esooka bagiyita Kosase. Erondoola ssente abadde chairman wa Kosase. Yerondoola obukozi bwa statutory bodies za gavumenti. Era enguzi ebeeraawo n'ejoyero baginonya nagamba nali wano ku Namwatulya lumu ne mbagamba nti nange bampise ne baŋŋamba nti waayi abooluganda nga baluganda balinako oluganda mu ministry naga nti bakuyita Waiswa bakunoonya nti nga banoonya nnyo kiki Tanti kakati bosi wo omanyi yewakosa sinema gamba imwe mufire ali mulokole hira feri bwe tuba muzizi meeting z'abawulama nga twagala Mungu aikirewo yalete sala manjia constituency okay boja mu deputy chief whip autaddewo honorable zake Francis Butebi okugala mu kintu songa yonna ebeganye Francis Butebi deputy chief whip atera minister wa presidency in charge of presidency and security. Boja ku Kosase honorable Muwanga Kivumbi omubusabusa boja ku Paaka Kosase honorable Medad Segona kali amagwa boja ku Paaka ebyensimbi okunoonyereza accountability honorable Muwanga Kivumbi eri oli amyukibwa honorable Namuga eno mulala amyukibwa honorable kwegamba botunulira abasambi honorable Alan Sebunya Mayanja kakati owe Nakaseke okay boja kwegamba line up bojitunulira tolina kyoyinza kujogerako anti bagamba abamu bato ate bani abato nga babalonda bakikira constituencies gwempayo omutomu Joyero Ssenyonyi constituency erimu abantu abasuka emitwalo 15 Nakawa erimu abalonzi abasuka emitwalo 10 kakati gugamba nti muto ayinza okwabala bbanga ly'amazzi ani mukulu for example constituency ya Joyero Ssenyonyi erina abalonzi tubeere exact munansonyiwa bannayuganda bannange omukulu ali mu kubala Nakawa West njagala nzijje wano ku Nakawa West voters register kubanga saagala batuwuliriza bagaye nti Waiswa yabadde ayogera ebigambo ng'akonjera naye nze nkukakasa nti constituency ya Nakawa West Joel Ssenyonyi gy'akiikirira erina abalonzi abamala obulungi abayinza okukira ate ku constituency endala yonna gwe gy'oyinza okwagala okukola ki okuŋŋamba wano bali registers abandoned Nakawa West Bantu bagamba abantu bakayingira parliament ate ffe tetwajja ku ebyo ffe tetwajja ku byabajja kuyingira of course National Unity Platform 60% of its members of parliament were not a return bali bapya kyova olaba nti bulijjo ekyo kyongera okulaga nti bulijjo baga nti abasambye bano abazze mu palamenti tebalina na kimu kye bakoze si be bagamba bulijjo kati ate be bagamba nti bano balina kye babadde bakoze be mukyusiza mwandibaleseewo ababoogera okakasa bukakasa nti emitwe mikalu tebasobola kutegeera bya bukulembeze bye tuliko. Our duty as a revolution is to make sure that we defeat General Yoweri Kaguta Museveni and we will defeat him. Kati gwe nkulaze ani mujega kwabo kubanga tetoyinza gamba nti bato tebasavinze kubambe Joel Ssenyonyi abadde explicit abadde spot clean mu kumanaginga Kosase ataji managinze nakutera abantu kutaka without fear or favor. No your speaker yakubaganako naye bw'obojjukira ku nsonga ya Uganda Airlines yakubagana naye ku nsonga ya Uganda Airlines tujja ntuka speaker toyinza kuwangula Joel kwekyo ajja kukuwangula era yamuleka kutaka nga yesize bitomi yamuleka ku floor byagwerawo najja nakukwatira ku nsonga ya aviation civil aviation era
talinayo mu komiti genda omugoberere task gyaweereddwa n'alemererwa era baliwe batudde bagaye first of all togenda mutuuza mu byakugabana si wakugabana tutuule tugabane togenda mukeeza ku makya omutuuze nti bannange kati ffe Uganda katukole wakiri ffe tugendeko ne kabuuyi si yoyo. He is spot clean, corruption free scandal. Talina kintu kyogenda gwe osobola okumuteekako byonna gwe omanyi omuntu akeera ku makya naga nti ye agenda okuwasanga virgin. Manyi mwe temukola analysis ku bantu because it's public knowledge. Goli wa 29 tukutwale ku masini ogirabe bwe kusesema oba bagaye nti ku parliament abali ku level ye mu kutambuza morality ku lwa Katonda nti masini ayitawo speaker kolwa bwe yabulira eri gundi. Ne bagati bakabera atwala parliament emisinde gyoyinza okumulaba najyo nenagongera kumpi. So Joel Senyonyi fe tumulinamu ekyokubiri this is a national executive committee appointment. NEC. Yes, kwagana amanya abantu balina okumanya tegajja buzi mulonda mutya kakati amanya gano wabaawo okwebuuza okwenjawulo okuva ku office of the president. Kubanga byonna the custodian of our constitution, the custodian of the running of the party affairs, byonna bannayuganda ebisinga baba babiteeka mu president. Naye ajja n'akwata alina obuvunaanyizibwa okufuna leader of opposition, leader of opposition n'akola consultation n'akola tiimu ye. So neno tiimu gyolaba ya Joel Senyonyi in consultation with the party. Kubanga ye agenda okola neno tiimu alina okumanya abantu bagenda okola nabo nti bali willing okolagana naye. Ontegedde bulungi. Ekyokubiri tasks nyingi eziri ahead tewetaaga kuba n'abantu bagenda kulima mpindiwa ku mabega. So tiimu erimu Ibrahim Ssemujju Nganda. Gwoyinza nga nti eyo tiimu mbi basambi bakyuseemu. Kakati Mwanga Kivumbi obadde ku finance chairman caucus eyovaayo jangu wano tulabe engeri gyonna akwasaganya mu paaka. Segono obadde mu paaka ovaawo jangu wano olebete mu 7. Honorable Mathias Mpugo obadde osamba wali ku leader of opposition nga team captain naye jangu wano kuba commissioner waliwo ensonga nyingi kuba ne mu commission oluvannyuma lwazaako okuvaamu bayisirizaamu ssente ez'ekibbi nyingi gwe kuteekawo Honorable Mpugo aggalewo nnyo awo. Tuwawulire milioni 10 z'ababaka ba parliament. Tuwaziwulire. Naziwulira. Kwasa akatabadde eyo. Oli yamugobayo. Katuteneyo gatekeeper atasinga. Mukugu, lawyer, musomesa, ajja kubirabera bitubuulire nga Uganda. Kakati. Wa commissioner. Ire timu ekoleki. Running of MPs is determined by the parliamentary commission. Kakati wetubanga tulinayo na Mathias Mpuga ekyo kikulaga bulazi tiimu eya National Unity Platform obugagga bwetuddeko n'obunene bweriko nti eina human resource political resource emala nti namwe mwenyini mutu buli muntu abadde agana nti naye banaasobola timu eriko Banyakata Asinansi okuva Hoima eriko Balusa Akero eriko abantu bangi eriko ba Gilbert Olanya toyinza keera ku makya noga nti tiimu njamu tiimu nungi. Honorable Timothy Batabaire w'Ebusoga alina ekifo kijjuvu Minister wa Health. Honorable Manjeri Kyebakutiika Minister wa Trade. Human Rights Shamim Malende. Kugamba okujjako oli ng'alina kyayagala ekira kyatatugambye naye ekirungi eri abantu baffe bategedde nti obuyinza buli webuli era obuyinza bwakyuse kati katulabe enjesa empya gyetugenda okwesalina ebbanga erisigadde nga bwe tulbala tutya bwe tuwumuza nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. So tewaliwo kintu kyonna kyoyinza kwogera ku basambi betwaleese tiimu yonna mugyesiga togirabye.
ambandi eyo ekyuka eddakiika yonna mu byobufuzi ekikomo kikyuka ate gwe bagyemu substitute akisigaza naye gwe tulaba ku captain nga asooka oveeyo nga wakabi naye nga asooka ojje era n'akiwa omulala kati Joel yakiyina era tusuubira ntujja kusamba bulungi ekikomo yakiyina yali overall asobola okusamba makati asobola okuva wonna ye kapiteeno gwe twakiwadde era tumuyinamu essuubi ly'amaanyi naye n'ekyokubiri omuntu abadde nti bosi wa Waiswa era nga bosi wa Waiswa nakati oyinza okumubuusabuusa okuweereza eggwanga ng'osinzira kuba okulembereko essaawa 2 Joel mwe temumumanyi ababadde tuffe bakola naye ffe tukakasa byagenda okukola ki kuba mu parliament tetulina okusooka okuwidinga out of course nawulidde abenaremu ekibeera likiriza nti omanyi Joel tajja kutunoonyeza ssente za kugabana ze tubadde tubba tajja kubibeerako wajja kubaawo okusika omugwa wa Mufumbiro eri obunyazi no mugume. He is the player who is going to lead the team and he will lead them very well. Ate mwe betusamba nabo betuwakanya nabo mwani yabagamba nti mwe mutusalirawo betuleeta balumirirwa ffe temutulumirirwa ate nga mwatubba wenzoga nti kuwabba omulumirirwa batubba bali babbi kati omubbi ayinza okulumirirwa mubbi tasobola kulumirirwa ku lunaku olwo netulaba nti NUP mutandise okugatta kati ebibiina by'obufuzi tusuubire nti omwaka ogujja tugenda kulaba nti waakiri opposition egenda kubeera mu kayumba keekamu. Ensonga si ya opposition, ensonga ya bannayuganda okumanya nti bino bye tuliko tebirina credibility yonna nga tetuwangudde bwannakyemalira. Tetwesaanye kwewumuza mu comfort zone yonna nga tetuandastandinze bwannakyemalira. So obukozi bwonna bwe tukola kwe kukeyalinga less kubitwawukanya ne tukeyalinga mo kubitugatta ku lw'abannayuganda abatwazika obukulembeze obw'okubakulembera mu lutabaalo lwe tukola ki lwe tulimu. So buli bw'olaba forces of change nga zizeegasse ziba zigagalinze okuyambako okutereeza ensi. Ontegedde bulungi n'abantu bali abalina hope okulwana nti waliwo kwerumaaluma nti buli omu kyasobola okuzannya mu paati mu busobozi bwe akizannya atya. So bwe banga National Unity Platform etaddewo enabling platform etaddewo environment esobozesa abantu ab'enjawulo okubeera involved then ekyo kintu kya muwendo nnyo, kintu kya nsuso nnyo, kintu kya kabi nnyo. Lwakuba abenajjanankumbi Ssaabalabi mwabakontakitinga nabo bajje n'abe-FDC baliwo. Elias Lukwago yaliwo, Lord Mayor era ye President nze gwemanyi, Dr. Kizza Besigye omutandisi w'ekibiina kya FDC yaliwo, Wafula Ogutu yaliwo, abakulembeze bangi baliwo, Kaija yaliwo, abakulembeze bangi baliwo. Patrick Oboy ekibondo akabondo ekibiina kyabwe yani oyo Patrick Oboy wa FDC yani anti MP kiki yani simutegeera nsonyiwa tujamwogerako olulala simumanyi. Kula lya muntu wa bulijjo 17 Part of Africa Radio. Alex Waiswa akadde katugoba badde nsaba ebigambo ebisembayo kubaawe tunaddira ndowooza ku lwokubiri olujja tujja kubeera mwaka mupya. Njagala okuyozayoza parliament n'okuyozayoza mukama wange Joel Ssenyonyi, honorable, we believe in you. Nze mwenyumirizamu nnyo nti ensonga za Uganda twazidiscussinga naye ku kyayi ng'akyali news anchor ng'akyali political host nga mulaba ng'alimu obukulembeze obw'enjawulo era namusabanga ne muganda ye tosobola vaayo eyo because what ekisinza okuchallenginga opposition mu Uganda kwe kubanga abantu abayivu batono nnyo ababadde biva mu comfort zone ne bajja beegatta mu kwesiga etoomi. So Joel Ssenyonyi ali mu byafaayo toyinza kumugjawo ng'omu ku bayivu abeerekereza obuyivu bwabwe ne bajja okutakabanira okuyitibwa okwokulaba nti eggwanga Uganda lyenunula. So nze ndi extremely proud especially nti mukama wange yantwala mu department okuba nti era alabiddwa
nti asobola okuweereza ne ku level endala. Twagala nga department ya communication okwebaza president n'ekibiina kya National Unity Platform obutamoga kyamule aye mwamuga kyamuno mwalonda Joel Senyonyi Senkezi kuba leader of opposition of government option. Era tumanyi ffe tumukakasa era nga communications department twagambye dda tujja kuteekawo olunaku lumu mu mwezi wano ku Paal FM nga lunaku lwa office of the leader of government option. Kati ekyobwogezi ekyobwogezi kitya Joel Senyonyi nti mwogezi w'ekibiina kati office abana bbiri sobola okuba nazo. That is the jurisdiction of the president and the party. Tetuli shortfall kati siriwo wano sogedde ewooli so ekifasobola okubeera nakyo n'atuguidinga through his office and the wisdom of the president. Tewaliwo agency na panic ate kati amaaso gonna gaadde gatunudde era waliwo ampeereza wano akameseji nange kati ekyobwogezi tukoze tutya ekibiina kyaffe tekiri mu panic ya bwetaavu bwonna era obwetaavu oba bufunise ekibiina kijja kuliyakitinga mu nkola entuufu nga bwetera okukola. Tetutera kukola bintu mu panic. President nze mumanyi ng'omuntu atwala obudde okulonda omuntu mu kifo kyonna kitwala obudde buwanvu. Kati okulonda omwogezi kitaaga consultation kyetaaga okwetegereza kubanga twogera ku bannayuganda abanyigirizibwa so tetunaba kufunawo bwetaavu bwa kifo ekyo. Nkakasa bukakasa nti Joel akyasobola okunkulembera ng'era bwabadde akulembera ebbanga lyonna ngali mukusase. He's a good boss. Muntu akolaganika bulungi nnyo naye ali consultative tali dismissive awuliriza and he's a very result oriented person. So muntu oba toliyagala kubanga nze n'okujja eno si yankubiriza naye is an result oriented person nti ayagala n'omuwa programu ye ey'omwezi nga bw'enaabeera. So si muntu wakupa kucapunkana. He is a steadfast person era nkakasa nti agenda kutuweereza. Naye mu National Unity Platform ba foot soldiers tufiiriddwa Shami wa Bobby era agalamiziddwa olwaleero ku bijja bya taata we byabajjajja be. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ndabyeko awo ba Mark Geto speaker ba Eddie Mutwe ba chairman Nyanzi n'abakungu abalala b'ekibiina abasobodde okugenda ne bawerekera ku mwannyinaffe eyafudde ng'alwalidde wiiki emu. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya Shami wa Bobby. Mukama Katonda inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Twava eri Mukama Katonda era gye tudda.